amanya gange amanya gange nze Faruku Lugolobi nga ndi musuubuzi nsubulya wano ku Boost House William Street ne Ben Kiwanuka. Ensonga etekalakasiza olwaleero twatandika okusevinga n'ekibiina kino ekyakamukamu. Tusevingidde okumala ebbanga lya myaka 3. Abamu bamaliriza emyaka 2, abalala mwaka gumu. Naye ebbanga lye tumaze nga tusevinga ssente zaffe, kibiina kino twasooka kutambula nakyo bulungi. Bwe twatambula nakyo bulungi, twasevinga mu accounts 2. Savings account ne fixed account. Naye bwe twamala twatuuka mu mwezi gw'11 omwaka oguwedde, twatandika okujja okubanja ssente zaffe mu basajja bano abakamukamu. Abaami abo kuva olwo tebatuwanga ssente zaffe. Office zino ze mulaba enzigale oluusi baziggulawo naye nga temuli muntu n'omu. Oba tulekerawo asikali oluusi ayagala kuba bantu. Okigedde balina omusajja wano gwe baatuyiwamu omuwanvu akola gwa kutiisatiisa abantu. Abamu kubatwala ku mapoliisi. Bwe tubako tukubira endulu omusajja oyo akola omulimu gw'okugyayo abantu. Tubanjiza ssente abantu abali wano bonna abasinga abalala tebaliiwo enkube bakutte. Babanjiza ssente zaabwe. Kamukamu yatubba ssente ezikwata mu biliyoni 3 n'obukadde 4. Abantu abo tubanoonyeza okuva omwezi ogw'11 nga tebalabikako. Abakulira ssaka eyo baatubulako. Tubakubira amasimu tebakwata. Obakwata teboogera. Poliisi twalipotinga ku poliisi abantu abasinga. Naye abantu abamu fayiro bazitutteyo abalala tebazikutte. Poliisi tennatuyamba. Tusaba poliisi ekole ogwayo. So mukama waffe IGP tukusaba otuyingirire mu nsonga zaffe. Poliisi tetuyambye. Ku Mande ewedde bayite kooti nga abasuubuzi tebamanyi abawaabira. Twakwata omuwanika. Tunoonya chairman wa ssaka eno omwami Hassan Muhoozi. Tunoonya sekuritale omwami Sebulime Adrian amanyikiddwa nga Waswa. Tunoonya manager wa ssaka eno Waiswa Yosia. Tunoonya omwogezi waabwe Fred. Baatubulako. Tusuubula nabo twabeesiga n'ensimbi zaffe naye baabula. Essente zikwata mu biliyoni 3 n'obukadde 4. Nze ng'omuntu manja miliyoni 26. Abantu bano basevinga mu nseving ez'enjawulo. Buli omu ensevinga enfuna ye. Tuyinamu abeetisi, tuyinamu abakozi, tuyinamu ne babboosi. Naye nga tubadde tusevinga buli lunaku. Balina abakozi be baali baleeta okukola omulimu gyabwe. Nga batutuukako ku maduuka gaffe kuba nabo tukola nabo. N'okuwa akatabo n'awandiikamu ssente z'osevinze n'ofuna message. Obumu ku butabo bwe baatuwa bwe buno. Kyegera kati abantu abo bakama baffe baatubulako. Tubanjiza ssente zaffe okuva omwezi ogw'11 batubuzeeko. Naffe kwe kusalawo okujja mu mawulire tukube ku mulanga mutuyambe abavunaanyizibwako. Namakula Susan tuli banyiikaavu nnyo olw'Akamukamu Sacco eyajja mu bulungi ng'ezze kutukulaakulanya wabula mu nkomerero yamaliriza ez'etubba bubbi. Bannange tetulina ssanyu yadde ku mitima gyaffe. Abaana be tukozesa ku maduuka batuli bubi olw'ensonga eyo. Tulina chairman waffe omwami Hassan Muhoozi waffe si waabwe actually waffe kubanga yabadde nga atukulembera. Hassan Muhoozi takkiriza yadde okwogera n'omuntu yadde okuwuliriza omuntu wa wansi.
simanyi lwaki mwamuwa obukulu oba ffe twamuwa obukulu ye n'afuuka boss n'adda waggulu alinga yatuyingiza mu takisi titwafuuka baki twafuuka abasaabaze bw'omala okuyingira takisi aba takyakuwuliriza ono gwe mulaba Hassan Muhoozi tulina n'omulala mwami kwatiraako wano ono ye Waiswa mwami Waiswa ono abadde akola nga manager sorry. Kakati tulinayo n'omukulu Kaye naye ekyamukisa mulungi nti Kaye yakwatibwa abalala bakyanoonyezebwako bannange tusaba gavumenti ekwasize wamu naffe abantu ba wansi kubanga tuli bantu ba wansi etuyambeko okunoonya ku bantu baneeno kubanga tetukyasobola kubafuna naye nga mu ggwanga mwebali sente zaffe nnyingi nnyo ezitwalibbwa abantu baneeno tetukyalina kye tusobola kukola ffe ng'abantu kale ebyange byebyo manja miliyoni 23 nze ng'omuntu nali nziterekedde emyezi 4 ezo za myezi 4 amanya Namakula Susan ntunda ngatto n'okutunda ebyange ebirala nga amenvu kale omuntu atunda amenvu najja nabbibwa mu ngeri bweti bannange kino si kyabwenkanya asubuzi bannange namwe abatulaba ku TV namwe abatulaba bwenna bannange basubuzi bannange mwenna twekalakasiza leero nze amanya gange nze Katumba Patrick nga nkolera ku hamu banaye mbadde nsevinga n'essaka eno eyakamukamu kuba bano bonna abannannyini abagitandikawo basuubuzi bannaffe tusuubula nabo engatto naye ensonga eno gye baakoze kuva mu mwezi gw'Okumi tubadde tubawa akasente kaffe nga basuubuzi bannaffe nga twabeesigisa sente zaffe basituterekere basobole noziwola abalala naye batukoze bubi batubulako tubanoonya tetubalaba tumanya sente zaffe zonna abakozi baffe betukola nabo twabagamba basevinge nabo naye sente bazibba bannange tusaba gavumenti etuyambe buno obubbi bulinganga obulimu ekkobaane ly'abantu abanene naye tusaba busabi gavumenti mukole kyonna ekisoboka abantu bano basobole okuzza sente zaffe tulinamu abaana betukola nabo sente zaabwe bazibba babanja obusente bwabwe butono ate naffe ng'ababakozesa naffe batubba tusaba busabi mwami Salimu Sale otuyambe kuba ensonga eno balaga nti n'ekibiina kino walina ensonga wali okimanyiiko tusaba busabi bafaaza mwenna ababadde bakolagana n'abantu bano mwami Hassan Muhoozi abadde atulaga nti akolagana n'abanene mu gavumenti n'abagaga b'omu Kampala tusaba mutuyambe abantu bano babba sente z'abantu naffe ffennyini batubba kuba nze mbabanja sente zange ezisukka mu miliyoni 13 buli lunaku mbadde nteekayo okusinziira olunaku bwe lutambudde nsobola obbawo 5 mbawo 7 mbawo 3 mbawo 10 okusinziira olunaku bwe lutambudde naye tusaba mutuyambe bano banaye buno bubbi bwennyini sente ze batutte ziri mu biliyoni amanya nakasagaru balamusizaako mwena basabo ne banyina amanya nakasagaru balamusizaako mwena basabo ne banyabo amanya Ruth Nakasaga ndi musuubuzi ntunda ngatto ku William Street bannange bakama bange mwenna Mr. Museveni president waffe omulungi tusaba otuyambe taata twabbibwa abasuubuzi bannaffe batandikawo ekibiina kyakamukamu ne tubeesiga nga bannaffe bannange batubba sente zaffe twatandika ozibanja nze nga nze omu natandika okubanja mu mwezi gwa 11 paka kati ojja ne bagamba komawo enkya komawo luli waliwo oyo omwami oyo omuwanvu oba yakulira security yaabwe najja n'agamba sente tewaligenda fuluma ne bakusindiikiriza azifu sente waziwaayo mu ngeri ya kulwana twazibawanga twagala nga naffe twagala twekulaakulanyeko ng'abavubuka banage tetulina tusaba mutuyambe bakama baffe naffe wetuwulira nti birimu abanene kubanga one day twagendako ku CPS awo okugulawo okufuna like nga twedduukirira
naye engeri gye batuyisaamu nga kiraga abantu bano bo batuukayo dda ate ffe tetulina banene bannange tetulina tuli bwana bwa mbaata tetulina kye tulina. Anya Mweruka Anthony nga ndi musuubuzi wano ku William. Twafuna obuzibu wano mu kibiina kya Kamukamu Traders nga bannaffe tuludde nabo bajja ne batandika ekibiina kyabwe ng'era abasuubuzi ne basalawo ne bajja ne batuyitamu tutandikewo ssaako eyo okuba nga tubawagira. Naye kyalukuba enkyukwe nti mu myaka gyonna tubadde emyaka 8 ate ku lunaku olusembayo batwefuulidde mu mwaka guno okuva ku mwaka 2025 nga guggwako gwe11 paka kati abantu bangi abasuka ne mu 1000 ababanja ssente zaabwe. Abamu babanja $5,000,000, $1,000,000, $10,000,000, $2,000,000 bonna beemulugunya mu mbeera eno eriwo. Era essaawa zino omulanga gwe tukubira gavumenti omulanga gw'amaanyi nnyo kubanga abasajja bano bakozesa amannya gaabwe nga owulira Muhoozi Hassan okulaga nti ye aliko oluganda ne Muhoozi General Muhoozi Kainerugaba okulaba nga atisatiisa abantu okulaba nti tufuna ssente zaffe. Buli agezaako okwekubira omulanga yenna ne tugenda ku CPS fayiro bazituulira tezitambula batusaba ssente ate nga batubba dda. Kale omuntu abbiddwa ate omugamba leeta ssente ate ng'obe ku misango gyo kitegeeza abeera tolina kyobeera omuyambye. Ne tusaba abasinga kwabo obuyinza bajje bayingire mu nsonga eno. Bwaba baye abanene abagagga b'omu Kampala kubanga nabo tulya bakirimu bakiyingiramu be bawagira abantu bano batubbe nabo baveeyo amateeka gabakole nga galina obbakolako. Singa tetuyambirwa essaawa yonna tugenda kukola ensasage ku street wano ng'abasuubuzi kubanga tugezezzaako mu mbeera zonna okwekubira omulanga mbanene ne ku poliisi tetuyambiddwa. Kitegeeza essaawa tugenda kwekalakaasa mu mirembe. My name's Mweruka Anthony. Here at William Street. We have got a problem here. We as traders, with the Kamukamu Circle traders, who came to us some years back ago, they came to us and then they influenced us and we were told to start saving with them, which we did and we obliged with them. We gave them our money, actually a lot of money, more than 10 billion shillings. When the people try to come back to collect their money, these people are in hiding. We are not getting anything from them. Even their executive, they are in hiding. We've tried to go on local authorities like the police and the others, but unfortunately, we have not got any help from them. We are calling upon our securities, especially people from above, General Muhoozi, President Museveni and the others, to come and help us in the situation we are in. Akati bakama bange tukubira omulanga Minisita Aruna Kasolo ojingire mu nsonga zaffe kuba gwokulembera Sako n'ebyensimbi mu ggwanga lino otubuli oba Sako eno ogimanyiko oba togimanyiiko otuyambe oyingire mu nsonga zaffe senga oba tokikoze mbwangu ddala tugenda kwegugunga tujje ku ofiisi yo tunaffe tusalire ku magezi nga tuli awo tuli mu bulumi bw'amaanyi. Minisita Prime Minister Nabbanja tukusaba nyabo mama yingira mu nsonga zaffe. Chifu Muzukulu ajata Adija Namyalo mama tukunoonyeza tetukulaba mukama waffe chairman Kasita tukunoonyezaako nakajebiri emirundi ebiri ku ofisi yetu liyo mutuyambe tubbibwa abantu bano batubba ssente zaffe bazitwala tukumira omulanga MP ba mu Kampala ba minister kyova togabye ekibuga okirongoseza naye ababbi mwebali babigula ebizimbe bakola buli kimu ssente zaffe bazitutte mutuyambe bakama baffe President Museveni General Muhoozi amanya go galabikidde nnyo mu Sako eno nga gava manyini yo bagamba nti ogina kakakwate General Salim Sale tukusaba oyingire mu nsonga zaffe zino mutuyambibwe abantu bano batwala ssente zaffe.
how this stuff affected your business? Taking your money. My name's Namakula Susan. This circle has really affected our businesses because we can no longer buy anything. We can no longer do anything on our own. So we keep on looking for loans wherever we go. So our appeal goes to the government. We need our money back because we can no longer do anything. That is our appeal to the government and to the ministries which are concerned to this. I don't think any circle can come out without a license. This circle has a license, so these people should come in to help us. That is our appeal to the government of Uganda. How long? What amount of money? It is only 23M. 23M. The journal, it is, how much is it? It is 3,400,000. Yes, it is 3.5 billion shillings, which are missing. Dala bakubira muzadde wange simu ne bamugamba siddamu kubanja sente njafuna obuzibu naye nga sente zemmanja nazikolerera. Erinnya nze Kijjambudde Gracious Kachwano. Nali nsevinga ne kamukamu. Bammemba bano omukulu ono omwami Kaye yali mukama wange nga netike engatto ze ozitwala ku maduuka ge ne Hasani n'abalala bonna abasuubuzi abasinga wano bonna era bano nga b'obalaba banneesiga ne mbatwalira ebintu byabwe ku maduuka gaabwe sibuuzangako kintu kyabwe n'ekimu. Kati nkoseddwa nga nfuna singi 10,000 oba 5 naye bwe mpeza omutwalo empita omuwala oba 2 n'agintera mu katabo kano nga nsevinga. Sente zange okumala emyaka egi 4 bazibbye. Ekyannyamba olw'omukisa ogumu najja nenzigya emitwalo 5 ne bagampa. Kati nfuna obuzibu mu kyalo nga nina ekite kye nali njagala. Musajja ankubira essimu nga simanyi nti wano kampuni eno yakola ki yavunda dda nga neesiga akasente kange gye kali. Kati bankubira essimu nti jangu oleete sente bwe ziti tufunyeyo ekisolo kino okikole ki okigule. Ngenda okumanja obukadde 2 n'ekitundu bwe manja mweno kampuni eno sako eno gy'olaba. Naye nga nteekayo 10,000 nteekayo mutwalo nteekayo 2 nteekayo 2 mu bwetisi bwange n'ekibegabega kikubulubuse kyonna nina jepe. Njagala bamupulezidenti Mwami Aruna Kasolo ye minisita akulya finance era yagaba license buno busako bwonna bwetulya mu ggwanga muno yabuwa license okubeerawo nga bukola ki butambuza ebintu byabwe. Katwagala ave yatuyambe minisita Aruna Kasolo wagobya abatembeeyi bonna kuba zina badde ngenda kwagala nakudda mu butembeeyi ng'obwetisimbukoyi naye n'emikola ki n'embyesonyiwa kati nga mpanga bizinesi kola ki naye bizinesi yange bagisudde ndya nakasasiro kati. Bado bazi kumaduka gawe nyini bakabite bitubanja bali kasa kapala bipande lindako bawandikako abakundi je bawandikako bosi yalinga process instant approval Tanika informated omwezi guno nga nnya twafuna okwemulugunya ku bamembers abakamukamu Traders Sacco nga balumiriza abakakiiko ka Sacco eno okubanga bababbako sente zaabwe era ne tuggulawo omusango gw'obubbi oba theft. Twakwata omuntu omu nga 8 omwezi guno ono eyali treasurer owa Sacco eno ng'ayitibwa Kaye Lawrence. Nga wetwogerera ono yasimbibwa mu mbuga z'amateeka era yatwalibwa kwa rimanda nga tukola ekisoboka okulaba nga bonna abenyigira mu kikolwa kino okuli chairperson owa Sacco eno okuli secretary owa Sacco eno ne manager owa Sacco eno eyakamukamu abakwatibwa amateeka gabavunaane.
finance